Yes, alright. Nyongera kubandizaako manya bino kikolo naki naddagala. Nabagamba ngenda bawuliza kikolo naddagala. Tulese eki leero? Tulese akeyeyo. Omanyi emigaso gyakiko. Ka mugaso nnyo oba weeyambulula. Ka mugaso nnyo kumwe abaana abagala okukyalira ensika abaana abawala. Ka mugaso nnyo okuyunga. Ka mugaso nnyo okuwonya omutwe. Tulakalira naba video eno oyagala okuyiga girabe eggweyo paka ku end. Sharinga, commentinga, butana twegattako, subscribe. Akapensa akali awo kalimu ekigambo subscribe kiri mu red. Onyigene mukadde nja kuba mazo tweyungako buli tuneteekayo osobola ng'okifuna. Alina ekibuuzo WhatsApp namba yeeyo. Tutandikire ludda wa. Munnange oyina omudibo, oyina olutwe, toweebwa emirimu gyesibye. Akeyeyo kalungi nnyo mu kyogo eky'emikisa. Oba wanaaba kudda ku kyogo eky'emikisa ng'emirimu gyesibyemukko, ngenda kuwa amagezi gano. Funa akeyeyo ogenda kanaabira ennaku 2 ez'omuddiringanwa. Ne ogenda kanaaba ng'olaamiriza tingoba ebisirani. Buli kintu ky'olaba nga kisirani nga kikuliko. Naba ogenda kusooka onaabe amazzi nga tekali mu kayeeyo. Kubanga tojja kuteekamu sabbuuni. Kayengere emabbali osobola okukanaaba nga temuli sabbuuni. Nenaabira mu wantu nga togenda kuddamu kunaabirawo. Tonaabira mu kinaabiro kya mu nnyumba, tonaabira mu kinaabiro ky'ewabweru. Olina okunaabira wantu nga togenda kuddamu kunaabirawo. Ennaku 2 za muddiŋŋanwa. Kalungi nnyo ku kyogo emikisa ogenda kuba ogigobye. Ebyenfuna bigaanyeemukko gezaako naabe ku keyeeyo. Tugenze ku mugaso omulala. Omwana omuwala tewakyalira nsiko ogenda kukola otya? Ogenda kunnogerako obukoola keyeeyo nga bungi nga buwerakokko. Obunkunyize mu ngalo oteekemu n'omuzigo omuganda. Njogera ku muzigo omuganda abasinga bulungi mugumanyi. Yakunya obukoola obwo bunoge ku keyeeyo nga buwerakokko otabekemu omuzigo omuganda. Zeni osobole okuba ng'osika ebintu byebyo. Abaana abalongo bo basobole okuwanvuwamukko. Omwana omuwala tonyuma nnyo nga ewantu awo kiwowongole kyekyamazima. Abasajja abasinga tebabyagala. Kitegeera. Tugenze ku mugaso omulala ogw'okuyunga kakola katya. Omuntu amenyese mukono, yeekanzeemu olugalo, yeekanzeemu kigere. Ogenda kukola otya? Ogenda kufuna era omuzigo omuganda ogattemu era akeyeeyo obukoola obikunye. Otandika okuyunga omuntu nga bw'osigako akakeyeeyo. Kitegeera. Obulimu n'omuzigo omuganda. Okitegeera. N'ekirala omugaso gw'omutwe. Omutwe oba gukuluma. Ogenda kufuna ebbaafu okunyizeewo akeyeeyo wennyini ku kikulu kwe kali. Ku kikulu kwe kali kwennyini ewe ogenda okukikolera. Ogenda okunaabira omutwe ogwo. Kunya akeyeeyo ako mazzi mu bbaafu onaabire awo. N'ebisigala mu bbaafu era obiwaawo ku keyeeyo oba obireka. Oba muntegedde bulungi nnyo. Ate mwongere tweyungako nga mu subscribinga channel yaffe. Kwanza ebikubaweereza nkyalina bingi nnyo. Tubadde ku keyeeyo. Nze nabagamba ngenda bawanga ekikolo n'eddagala. Warakamanyi kakuketegereza okala ku screen kebbayita akeyeeyo. Akaganda kamera nnyo ku luggya oba emabbali w'ennyumba. Tubaagala nnyo. Tusinkane mu video eziddako ku Mba TV. Mukama Katonda abampere kimusinga okwagala.